kooti ya Bugayo akusakira ag'ebyobufuzi. Muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madiel Lakke agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John. Amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Weewaawo mukaweefube w'okwongera ku sipiidi ey'okuwulirako n'okuwandiisa emisango mu kitongole ekiramuzi ebyuma bikalimagezi ziyite kompyuta za kweyambisibwa. Okusinziira ku ssaabawandiisi w'ekitongole ekiramuzi Paul Gadenya, enkola eno yakuyambako okuwuliranga emisango mu budde. Omusasi waffe Joan Comfort Agazu kabituwe mbujjuvu. Ekitongole ky'essiga eddamuzi mu ggwanga giyite judiciary kyakwanjula enkola empya ey'okuliramu n'okuwandiisa emisango mu kkooti z'amateeka nga beeyambisa ebyuma bikalimagezi ziyite kompyuta. Okusinziira ku ssaabawandiisi w'ekitongole ekiramuzi Paul Gadenya, enkola eno eyatongozebwa Ssabbiiti ewedde yakuyamba okukendeeza omujjuzo gw'emisango mu kkooti, okwanguyiriza abalamuzi mu nkola yaabwe ey'emirimu n'emisango okuwulirwa mu budde. Kiri mu byafaayo bya kkooti z'amateeka ng'emisango emingi bwe gitawulirwa mu budde olwa fayiro ezimu okubula ne bwino akwata ku misango egy'enjawulo obutabawo mu budde. Registries abantu gye baleeta gundi file ezimu tugenda kujjawo okukozesa empapula. Abantu bagenda kufayiringa emisango gyabwe nga bakozesa kompyuta, amasimu. Oba bwe bigaana tujja kuteekawo obukiosks ojja n'empapula zo kati basitaafu baffe ne baziyisa mu scan ne bazingiza mu kalimagezi. Bwe tukola bwe tutyo fayiro tezigenda kubula. Mu nkola y'okweyambisa ebyuma bikalimagezi, kkooti ez'enjawulo mu ggwanga za kuweba ebyuma obukwata maloboozi ssaako n'ebifaananyi ng'emisango giwulirwa, ekintu ekigenda okwanguya emirimu mu kkooti z'amateeka. Kye tugenda okukola ekirala kwekozesa ebyuma ebirikoding amadoboozi tubiyita court recording equipment. Ekyo kijja kusobozesa omulamuzi okuwulira omusango nga tatwala ebbanga ddene nnyo mu kuwandiika, kubanga okuwandiika kutwala ki? Kutwala ebbanga ddene, era n'abalamuzi bwe bawandiika ennyo abasinga baafuna kati obulwadde mu bifuba, mikono, abamu ne gundi the backs. Mu ngeri y'emu obujulizi bwonna obunaweebwa mu kkooti bwakuyisibwanga mu byuma bikalimagezi okwewala okujingirira n'obulimba obuweebwa abajulizi. Ekitongole ky'ebyamateeka kiri mu nteekateeka y'okuyisa etteeka erigenda okuyamba okussa mu enkola y'okukozesa kompyuta. Omuntu wabanga awa obujulizi katugambe nti bikwata ku ndagaano y'omusango, normally ekibawo mu kkooti nti kkooti etwala ddakiika nga 2 nga abantu bonna batunula kuki ku ndagaano. Naye bwe tukozesa kompyuta yo endagaano tujja kugiteeka wali waggulu, oyeza ku TV oba ku wall nga ffenna mulundi gumu tulabayo endagaano. Era ekkooti zitonya okukozesa tekinologi mu kuwuliza obujulizi basevinga 1/3 of the time. Kkooti okweyambisa ebyuma bikalimagezi kyakuyamba okumalawo emivuyo egibadde gifumbekedde kkooti, emisango okusalwa mu budde n'okukendeeza ebiseera ebibadde bikozesebwa mu kuwulira emisango egy'enjawulo, ng'era enteekateeka eno yakumalawo ssente za Uganda obuwumbi 36. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Joan Comfort Agazu.